Kati giweze emyaka 2 nga Pastor Wilson Bugembe ali mu kisaawe ky'okuyimba era mu myaka gino akubidde ddala abantu omuziki naddala ogwo ogwekuusa Katonda n'embeera y'ensi. Ebyafaayo bya Pastor Bugembe biraga nti yakula mulekwa oluvannyuma lw'abakadde be okufa ng'akyali muto, olwo n'atandika obulamu ku lulwe era kigambibwa nti yaliko ne ku nguudo za Kampala, kyokka nga bwe balugera nti ezinunula omunaku lugaba zitunga kiro. Pastor Bugembe yakuba akaggi n'atandika okuyimba nga akayimba kayero ke kasinga okumugjayo okukakana ng'afuuse ensonga. Mu myaka 2 mu nsiike y'okuyimba, Pastor Bugembe ayimbiddemu ennyimba nnyingi nnyo ezimufudde ensonga era ekiro ekikeesezza olwaleero ayuguumizza Serena Hotel mu kivulu kye yatuuma emyaka 2 egya Pastor Bugembe mu kuyimba. Ekivulu kino kyetabiddwako baminisita ba Kabaka okubadde minisita w'abavubuka okukunga abantu n'ebitone Oweekitiibwa Robert Sserwanga, minisita w'amawulire Oweekitiibwa Israel Kazibwe-Kitooke, omukiise w'abavubuka mu lukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Dr. Rashid Lukwago, kyokka nga Katikkiro Charles Peter Mayiga yabadde omugenyi ow'enjawulo. Abayimbi ab'amaanyi nabo beetabye mu kivulu kino okubadde Mesa Kisimakula, Twin Habats, Brian Lubega, Desire Luzinda, Levikson, kyokka Mama Fina ne Pastor Aloysius Bujengo nabo tebatumidde mwana. Bano bonna Pastor Bugembe abakubye omuziki ne gubatuuka. Bw'abadde ayogerako eri abantu b'omuteregga ababadde mu kivulu kino, Katikkiro Charles Peter Mayiga asabye abantu b'omutanda okwongera okusabira Ssaabasajja Kabaka n'abamuyambako okukulembera Obuganda, Mukama ayongere okubawangaaza. Era nsaba mmwe abalokole be n'abali wano musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka. Ate naffe abamukwatizaako naffe mutusabire. Oweekitiibwa Katikkiro atenderezza nnyo Pastor Wilson Bugembe olw'okubeera muzzanganda atayawula mu bantu era ng'ayaniriza buli omu. Kyensinga okumwagalako musajja wa kisa. Ate ye abantu tabasalira musango. Oluusi tuwulira entalo bamu bapasita abo. Naye kizibu okuwulira Pastor Bugembe ng'ali mu ntalo ez'ekikula ekyo era naye abiyogedde. Tasalira bantu musango. Era omulabye awo ng'ayogera ku Maama Fiina, omuntu omulala ayinza okumulaba mu ngeri endala. Batugamba nti sooka ojja akasubi akali ku liiso lyo nga tonnagamba munno kujja kake mulirye. Ayogedde ku Bwakabaka n'ayogera nti abantu omu bagenda ne balokoka nagaba eby'Obwakabaka bya sitaani. N'agamba teri mpologoma esinga Ssaabasajja Kabaka. Kyo kibadde statement eri basumba banne n'abantu abalala ng'agezaako okulaga nti Obwakabaka kiri butuli musaayi. Abakulembeze ab'enjawulo okuva mu gavumenti ya Uganda okubadde omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine, minisita Fiona Nyamutolo n'abalala batendereza Pastor Wilson Bugembe olw'okukozesa ekitone kye ate n'asomesa abantu okwagala Katonda. Olw'okukozesa ate tukusabira wabeere ne anointing esingako wano asobola okukola n'ebisingako wano. Minisita omubeezi ow'obugagga obw'ensibo Fiona Nyamutolo yakiikiridde Pulezidenti Museveni ng'asomye obubaka bwe era atendereza Pastor Wilson Bugembe olw'emirimu amatendo gy'akoledde eggwanga omuli okulyowa abantu emyoyo nga wano amuwadde obukadde 2 zimuyambeko mu buweereza. Kyemuyigiddeko kwe kulemerako twatula ne tunyumyamu n'ambulira bwe yatwalanga music ne bamusuula kasasiro abalala siddi nga bazimenya n'abakkiriza ate olina bakubira amasimu osabe ennyimba zo nga weefudde omuwuliriza naye nga ye gwe nannyini nnyimba. So resilience ya Bugembe kyakuyigirako, persistence ye. I congratulate you upon this milestone and thank God for enabling you to transform communities through the message of the gospel and charitable deeds. Okumwagala tajajinga bantu. Yatwala ekigambo okujajinga yakulekera Katonda. Yatuukirira omuntu asembeza buli muntu ye n'agamba omuntu ky'alina omugamba nti wadde okola ekyo naye ekituufu olina kukola bw'oti. So it is up to you. Sandra Nabaggala, BBS Terefayina, Ageesigika. Kale webali nnyo munaffe Sandra Nabaggala.